Otonolwayo tukomyewo mukutu gwaffe guno twagala okubebaza abasubscribinga ne musharinga ne mutegeeza ne kubalala nti ebyokya ebyuma era ebyongera okuteeka ku ddala ery'okumanya okusaala ku mukutu guno gwokka ogwa Wonders Just. Ate namwe tubebaza ababalondera omukutu guno ogwa Cephas Link. Olunaku lwali tukomyewo bannamawulire ne muganda wange Junju Kayugiri. Omulangira Kiyimba Joseph Junju bwe tuli leero okubanga tutanya ensonga ez'enjawulo. Akalevu ka kika kabuga kole kabugaga wala talina kirevu nga mwavu gomaye bigenda mu kirevu lwakuba bigenda mutusibako wale n'abantu ne mubeera n'abantu wano tebamanyi bintu bigenda mu maaso mu ggwanga. Omuntu okuba n'ekirevu kya bbeeyi ekirevu kigendamu ennazi ya mitwalo 8 ennazi ekola wiiki nnamba ekyo ne mitwalo 8 renti wa muntu ekyabasinga tebakimanyi nazi ni nazi. Sagala kudaalira abantu tuyingidde mwaka mupya tujja kulaba ekirevu kya sente n'ekirevu kyo omanyi waliwo n'ekirevu ky'obwavu nga sente ze saluuni ze zikubuze omugamba sala kenu andabika bubi angambye bugambi tuge tulaje kinaggwera nga kaluka naatera okutuuka. Ate tuli ne munnabyabufuzi ate nga mulondoozi wa nsonga okuva mu bitundu ebyerugazi. Oyogera lugazi tusinga kumanya sikawulo oba sukaali n'ebikajjo sebo babuuzeeko batulaba ku channel yaffe no Wonders Just ne Cephas Link bagala nnyo nze nviiridde lugazi eyo mu bikajjo gye bayita Sugar Corporation of Uganda Limited SCOL. Musajja no Yosebo nze amasomero ge nasomeramu gage ku lugazi West aba obimba tumidde ku SCOL ba obimba tumidde nanzikiri eri wansi mbalokole eyo mu nkoko abo nabo mbatumidde nnyo. Sebo badoyogera ku kirevu nange kirevu sebo kiraba kirevu kyamaanyi nze kirevu nalowoozanga nti sente za saluuni zaalinga za kusalako oba nti tezimala ne bagamba ono katumusale ekirevu ky'omulangira kimulekere kirevu kyamaanyi. Okay. Nga abasinga obungi balina ekirevu weewaawo gwomanyi ekyayagaza amuza n'alekawo lema n'alekawo kenzo amuza ojotuna ekirevu kyamuza n'ekya kenzo naye bonna balina ekirevu kubanga ekya kenzo kiringa kyono ekyamuza kyekyo bwekitu njagala otunulira amuza bulungi nga tomutya olabe ekirevu kyayina nyera nti kenzo yali ayagala kuwasalinga maama we agenda amufuna afune maama we muzaata yamugamba agenda ayagala ennyo abana ebyo newoze ku bigambo bya muzaata naye nga omusajja yenna yalifunye omukazi oba yali agadde omukazi ng'alinga maama we lwaki maama wo ne bw'olwala otya ye muntu asobola okujja n'akulabirira n'akwambula n'ayonja buli wamu eweetaagisa y'omukazi gw'olina okubeera naye. Maama ye muntu ayinza okuteekawo omubiri mu mbeera yonna omukazi ezo kyalina okukola nti ne bw'oba ng'obbye ne bajja nga bakunoonya ewaka asobola okukweka. Nze waliwo ewaka eyajja n'anziba enkoko naye bwe twakwata omwana yayisaamu omukono netutemako buneeno n'agamba yikala obukoko ne butemesaako omwana wange engalo yali anoonya enkoko n'atafa ku mwana nti mubbi naye ng'agamba obukoko ye bw'atalunda. Nze waliwo mukulu wange twali tukola naye mu mawulire omwo sijja kumwogera limu naye yagula essuuka empya n'azizikamuza abagenyi omubbi n'ajja n'amusitula ku buliri n'amussa wansi n'abikkula omufaliso n'ajjayo essuuka aba afuma bw'ati nega omusajja ono namusanze yeebase n'amusitula n'amuzako ku buliri yali anywa mwenge kika ky'omu aba afuluma n'amugamba waayi galawo bajja kuba n'agenda n'essuuka ono naye n'azuuka naggalawo ababbi oba yali mutamiivu naye ekyasinga okwewunyisa okumanya ne poliisi bagenda okukuba essimu ey'omubbi kakati bw'akubira poliisi akeera ku makyazuula nti bamubbye akuba essimu osi ku police station emu mu kibuga no sijja kwogerawo agenda okuba essimu ng'ereeta amannya nga agamanyi. kale mu Uganda mulimu ebyewuunyisa nze olunaku lumu banzibako namba plate ku mmotoka nenchwachwana nendoopa wonna bwe namaliriza omukono gwange omu n'aŋŋamba tolina kyakukola kuba ku namba gye baakoze eki baleseeko obeera ogikubako nenkubira gayi n'aŋŋamba totawaana okuturakinga mpozi gwe nagambye sente mmeka gw'oli wa mmotoka ki nenjimubuulira ye gw'ojja kukola emitwalo 8 Nga mukama wange nga siziweza
nina emitwalo ena nagamba kola mukaaga ne mugamba ninena n'omutwalo ngwewoze nagamba kale kola eno otekeko nezijjako mala kuziraba nkulagirire wallahi babbye number plate nina guno gwaka tebakwatangayo n'omu nti yo nabadda number plate zaabo era tebabatulagangako era gwe gala amagezi nkwaga buwi kubakubba number plate tokayana nonya sente zebaga ate kati bazikendezeza kati babeera mu 5 basaba 5 era zino digital waba natusabanga mmeka zino digital zebaleese naye kati amagezi genkuwa okuwona ababbi wekwate Simon Wonders alina abasajja alagira enjuki ne zijja zikwata ku mukono wano bweziti awo oba olina kulaba nassali bannasali si ba Simon nassali ebintu bizibu ate nze nali manye bamanyi nti balina oluganda ku Simon Wonders olusaasire naye si byatwese tuzze wano nga bwe twogerera nassali ne Simon baali bagana kukwatagana naye balina kubeera bafumbo Nassali ne Simon anti omwayinza okuba ex wa munne nga tebasobola byogera era njagala batukolerayo sho nga batubuulira omu ex wa munne oba biri waliwo ebyagana ani yagaana munne naye watujjidde wano nga twabale tulina olubumu lwetuwulira ebasooka bi social media manye bya social media oluusi obiwakanye naye bimaana ebiba bituufu nga batugamba akakiiko ebyokulonda ssentebe bamukyusizza simunya baleese Ajati Saida Bumba nesimanye omulamuzi ani awo Barakamu Yoramu ebyo ebintu bifu era bwe namala okubiraba nempeereza ku muganda wange Haji Farouk Kirunda ka message era yavayo nakola ku mukutu ogwa X n'agamba nti emboozi ebyo biri mu kusaasana si bituufu bwe wanaabeerawo byonna byonna ebinabikyusiddwa bajja kuvaayo babiteeke ku mutimbagano oba babitegeeza abantu mu mawulire ojjukira omusajja gwe bayita kisa kya sitaani sakya mukama basooka ne bafulumira nga batulaga nti bamuwadde owaradisi naye kati ali kuki tabeeranga karadisi ali mu mobilization awo kyokka kyenakkiriza nti oluusi be bawakanya bamala ne babituukiza nti tebibadde bituufu kuba kisa kya sitaani kya Mariya ku kintu kye yakola ekiswaza ennyo Obuganda engeri nti ndi mulangira abakisa kya sitaani oyo omusajja ne bava ne bagamba awo tetunamuwa naye oba baali bamuwadde bajjukira ebikolwa bye ne baganda ne bamusiimulayo nze ndooza tebaamuwa tebaali tebamuwadde bannayuganda balina olokoso ate no Uganda abantu omuntu yenayina nga yakola political science ne Uganda etambulira ku olokoso omanyi Samakula ewamu mu kisaawe kyewamwe edda myaka nga 10 twajjayo kuba waliyo mizanyo naye ekiro nga batugamba mubeeramu emitwe gy'ente mu kisaawe naye saakiwakanya kuba batugamba abayini bakatonda baabwe mwegiri totakuugira omanyi onooba namuli abafuzi obuze nkubuulira bw'oba bamunabira abafuzi omutuufu olina okubaako ebintu gy'oyogera nga bwe biri n'ebirala n'olimba Samakula wa kibiina ki Samakula wa NRM temuswaza nakuugira tenswaza kwogera nga mpagira nnyo ne Museveni Aruna Kasolo Party ejjeddwa ekizibu Samakula yes ate munabyafuzi ajudde ate eri antama kakati nange nakula mpulira nti Muzeeyi Museveni afuuka pusi ebyo natwabiwulira omanyi bw'oba mu byobufuzi buno olina okuteekawo embeera kati nange bajja kutandika okungamba nti nange ndabikako ekiro mu lugazi nga balaba omutwe gwange ku mulongooti kati pokopoko w'ebyobufuzi byo ate onaawe omakinga sure nti babikugamba ate nobigamba kituufu oyo omusajja ekiraafu obugere bufuuka obw'embuzi ebyo byonna bajja babikuyita oyitandika ebyobufuzi so skol bagamba erugazi we wakyasinza abalogo abasezi baalinga bangi edda naye baasenguka esaza liba kyaggwe saza lye kyaggwe baalingayo naye baasenguka tuli seefu asibe tuli seefu baasenguka tebakyaliyo waliwo omusirikale baasenguka sebo mukama wange temutya kujja lugazi nemukyakunja abantu mukunja miti baasenguka abamu baafa Samakula butereevu tugenda mu nteekateeka ez'akaluka n'akabinda bino akabira 26 olabika ng'oyagala kujja kufuta obubaka bwa paalamenti sirabika bulabisi naye najjira ddala najja omwaka kati gumwe emabega najja ne ntandika okugamba nti bannalugazi mbaguze ekirowoozo kyange eky'okwesimbawo ku bubaka bwa paalamenti 2026 era bannyaniriza bulungi nnyo mu ngeri eyewuunyisa ng'ojjira mu kibiina ky'omwaka guli
nzidi nagira ddala mwene alemu wedde emirimu naye lwakuba nga twalinawo omuyaga ogwali gugenda mu maaso ogwa Piero yu Kisinde ne magamba naye ndaba akikulembedde mu buvuka naye kandeesoge Piero biziddwa kugenda mu Piero nedda age ku musajja ali ku main age bracket noja ne standby generator tomanyi oba mulimu amafuta kakati kankubuulireko yes bannayuganda balina obuzibu bannayuganda babuukira ekiriwo ofuna bulungi njagala otunuulire FDC nga yekyaliwo nga bonabona bakabira kwani Besigye ofuna bulungi Kyagulanyi bwe yajja bonabona ne bakyuka ne badda kwani waliwo nabambuulira ffe abamukola mwe lwaki temwekola okitegeera bulungi era ekikanya bamukaaku bagamba omwana oyo bo lwaki tebeekola kati kambabuulira kiriwo bannayuganda ekyamazima mpagira muzeeyi Museveni ono nyonyonyonyo naye bannayuganda bambi kati kino kanki bagambe balina ennyonta y'okulaba ku mukulembeze omupya oba afaanana tyo bafaanana tya naye nga balina ennyonta eyo kati kambabuulire omanye emiga gibeera mu kamera ulira kino kyenkugamba nti kankubuulire kakati Muhoozi Kainerugaba bw'alangirira nti azze agamba ne katufunono kubanga abantu baagala NRM yalwawo dda bane era excitement yaliwo naye njagala weetegereza okuba weyagamba nti no kati mwenna musitule ebyamwe mubizze ewaka mu NRM okusinziira ku Fountain of Honor leka ffenna tugende ki mu NRM waliwo okunnyogoga okwagenda kiriwo ekiti bano tebajja kwogera amazima gali bwe gati bonna baali beetoolodde Muhoozi CDF bonna baali bannakigwanyizi nga bonna balina bye bakola ki bye beeroweza tekwaliko n'omu yalina solidarity nti asobola okuyirawo Muhoozi omubiri yogera amazima Semakula nkyakugamba kubanga nkyakugamba ekisooka kya byonna bonna abaamuliko buli omu yali yeenoonyeza kiki onfuna bulungi era bw'oba otunuulidde nti nga batambuza birthday bubiina bungi obwavaayo onfuna bulungi mulimu MK Youth Initiative mulimu Piero yu mulimu Smart Boda MK Task Force bwali bungi naye nga bonna kiki babala bifo kati muzeeyi najja n'akola Museveni najja n'akola ekika n'awa Muhoozi n'awa Balamu bwa minisita kati n'olyoka olaba bonna nga yali chief mobilizer n'olyoka bonna engeri gye bayaayana baani era bw'oba batunuulidde bonna abaalimu bonna nga banoonya bifo kati muzeeyi mugezi n'agamba banene abantu tewali n'omu ayagala mwana wange sooka oveeyo era kankugambe bino nti waliwo n'abaali bakoze posters nga ziriko MK Kasa yagamba nti nedda bajja independent kakati kitegeeza nti baali bannakigwanyizi ng'omwami okyagamba naye tetwasigala ku main tugamba nti oba ajja oba tajja Muhoozi Kainerugaba wajja oba oliawo alijja kubanga ensi eno gye tulaga twetagera kukosa omukulembeze waliwo succession plan mubyogera kati oli mwali mugamba tova ku main muzeeyi gwe wekka kyemanyi ekibiina kya 21 and beyond by the way kambeko ekigambo kyenkugamba togobereranga munnabyabufuzi mita 5 munnabyabufuzi ssaawa emu akola statement ndala ssaawa 3 naddamu n'akola statement nga ndala ssaawa 10 ez'ekawungeezi n'akola statement nga ndala ssaawa 4 n'akola statement emu emenyawo zonna zeyayogera ekyo nakirabako kati nkubulira n'akalala mu bantu abasatu b'otasaanye kwesembereza mu bulamu bwo ye munnabyabufuzi omuntu yenna ng'ali mu security n'ekitonde ekikyala olina mukyala obabeera wala osobola obeera naye ngamba b'otalina kwesiga naye okwesiga omukazi omugulira gomesi n'asiimako epeesa bino ono yasoma abakazi n'omugulira gomesi aga naye peesa nga bw'olaba ekkooti yange eno gye nnyamba naye no nze kagiina n'amapeesa ogalaba ganja naye kasaana kaliko kutukako limukulimu tennakutuka kati omukazi omugulira ekkooti bweti n'asiimako lino epeesa era nanabigoba n'omugulira emmotoka ya miliyoni 2 n'agenda ne Simon amuteereddemu emitwalo 2 ekitonde ekikazi munnabyabufuzi okuyamba oba olina omuddiza
ofuna bulungi era ebigambo byotakkirizanga kuva eri musirikale yenna alina omuntu ali mu byokwerinda mbundi wano okuyamba aba agenda sindika mulala agee kakati omanyi nti omuwe emitwalo 10 tusobole okuva already babadde bakalize 10 naye nga bw'oteesa n'olya 10 akola ki alirya agamanyi wali bakusabye emeka nti 15 akiteekawo 10 naye ngina kicho sense ayina obusobozi bwonna obukujjayo apande yankwatira we nateete ebiseera ebyo agamba vuga akataka vuga akataka nemuza akataka wano akataka sikalaba kubanga wonna ttaka nobinya naye libinya katakataka kuŋŋamba mukama wange asikategeera ŋŋamba don't worry let us go we shall sort out ourselves from there sajja kakana ŋambye tugende nga wekyagambye nti don't worry we shall help you let us go tuyingidde eri tutuuse eri omukyala ŋŋamba kati wano bakulese kukyajinga obadde ovuga kataka yagamba mujja kwesa otingidde eri era nemapa express receipt nagamba genda okisasula ya mitwalo 10 obadde ovuga ki kataka so omwami ekyayogedde bannabyabufuzi twesigika kanze mulangira mukwano gwange era erugazi eyo tutambudde nnyo naye ekitegeeza neesiga akulimbalimba sisulayo nina ensonga zange lwaki sisulayo kati kankubuleko ekintu ekyakimu abasirikale baneno bazibu era bannange nsagala muntu yesembereza musirikale nzine wa mukwano gwange ng'oyina emmundu tetuzigatta nkikubuulira wakiri gwe kennyini obeera nayo era omwami oyo yeekubye amasasi afande Amoni yali mukwano gwange nnyo Amoni nga ne mu bbaala tubeera yaaba babiri naye olunaku lwe nalaba ng'ayina emmundu n'agamba n'okugamba kati ng'onookuba omuntu otagetinga kifuba oba mutwe emmotoka yange yali opposite nanoonya mpolampola bwentambula mu mpolampola paka lwe natuwa ku mmotoka yange teyaddamu kundabako atuusizza kufa naye ate poliisi ebadde enoonya abakisa aspect abayinza okuba nti bamuvugireko olowooza oyinza obbayambako nze nga nze nga ndi kisa aspect kuki omuntu yaleka ebbaluwa namutayiika ate kino kankibuulira abantu era bakitegeere nze ne bwoba muganda wange ne bwoba mukwano gwange gwe nojja nowooza mbu simanyi njagala kwetta nkugambirawo kankunoonyeza ekifo gobereyo n'abantu ekyo kyekintu ekyobusiru ekikyasinze sigera nakivumirira ne gwe omuntu ayinza okuvayo n'okikola obeera totegeera otubeera mu ssiru omugamba otya nkugambirawo kankufuni oyagala kifo ki nkugobereyo n'abantu owokwettira ekyo kintu kya busiru omuleka n'agenda n'okusalawo okwe oyo omuntu aba takyategeera kati njagala nkuwa akafaananyi kubisaamu akafaananyi omuntu yali badde atambudde ne Amoni kwoba obudde mukama Katonda amusasire yamusobako naye njagala okubemu akafaananyi abaali batambudde naye kwobo nga wali otambudde naye n'ogezaako mulemesa okwekuba yali asooka kukuba ate yali akujjawo naye n'amaliza okitegera bulungi lwakuba ekyansanyudde mu kyo nti ewabeera ennaku tewabula ate ki sanyu bwe yatuuka ku ssaawa yasooka n'akuba amasasi 3 mu bbanga n'agobawo abantu bonna n'alyoka yeekuba essasi ekyo nno ekintu eno message y'amaanyi eri abasirikale naddala CBA bw'ogatta ebbaluwa gye yawandiika n'ekintu kye yakola UPDF mulina okubayo ne ripooti entuufu oba ennungamu okusinziira ku bantu abali ku ground yakuba amasasi 3 mu bbanga n'abagoba abali basamba akapiira n'alyoka yeekuba ekyo ekintu message y'amaanyi omulala yaligenze n'abaliwo era ekyamwekubye ekyo ekintu kirabika kyaki so nja kusaba muganda wange ayogerera amagye si Felix Kuraije kubuna obudde yaliwo sebo baveyo ne report entuufu family at least ebere mati ngabe bavayo kuwani yetta yakuba minister wajitegera report entuufu ati yavayo entuufu ginako ku njayagala obeera mu ggwanga Uganda tugende Semakula ekibiina kya National Resistance Movement mweyagala okugira oba mwoli tuwulira nti poloti 10 tekwadagana na ONC awatuula Chifu Muzzukulu kino strategy yammwe kwongera
kusaka bululu kusaka buwanguzi na buwagizi oba kirina engeri ekibakosaamu okiraba otya teri muzadde yenna ayinza kwagala abaana be butakkaanya era gwe ogwawa omukulembeze yenna yandyetaaze abaana be bonna oba omuzadde abaana bonna bene nga bakola ki nga bakkaanya sirowooza nnyo nti muzeeyi enteekateeka ye ya divide and rule nti ajja kwawulayawula mu bibiina bino byombi kubanga yabitondawo omukyala Namyalo chief mobilizer chief muzzukulu ng'ensonga lwaki waali muzeeyi then wano mobilization head of mobilization nayo era naye ani akulira head of mobilization mukyala Seminde n'abakunzi wa NRM kakati n'abakunzi akwatagana information katono nnyo njagala tubeere bantu bakulu mu bintu ebimu bye twogera toyinza kuddira Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu onfuna bulungi n'omutuuza ne muhoozi mu takisi y'emu oba mu motoka y'emu okusinza ku twiti zataddeyo okulaga nti bwe baplantinga yeeno asobola okukakkanya amasannyalaze gaani gabe sijja kwagala nnyo commentinga ku comments za CDF naye bw'oba ozza otunuulidde comments za CDF obanga olinga tazibalamu magezi twiti z'omukulu kiri bwe kiti otakyogera nti tezikola sensi si sayininge nti yaziwandiise kyekisooka kuliko siginicha ye ez'abalala basipaya baani zonna nga muzikirizamu kuliko siginicha ye nti nze geno foster geno otakikubawo nti teziri sensible si zansa kyekituufu eza CDF yes otunudde naye era nze sikakasa nti yazikola olw'ensonga tekuliko siginicha ye onfuna bulungi ozimugjeeko kitegeeza nange nsobola okukera ku makya nentondawo omukutu nenguteekako omuhoozi Kayini Lugaba banaagugaana tebasobola gwe bw'otunuulira zikuwaaki mu kifo kye kyalimu si bye yali badde ayogera wangi ye omwana eyasomera esandahasi gwe nga gwe munnamawulire omukuukuuti zikuwaaki kale gwe bwoba ozirabye ozijjamu ki yayingira ebyobufuzi akati mu buliri ebyobufuzi bwe bitu boogeragera ebintu ebiryawo katuddeyo ku mulamwa Hajati Namyalo tayinza kukwatagana n'abakunzi kubanga bonna bakola kyekimu bonna bakola kyekimu ekirala Hajati Namyalo tayina budget element ere ya divide and rule weevirayo bulungi kyembadde nzirako olw'ensonga bw'ona ogatta abantu babiri onfuna bulungi kati anedda Museveni musajja mugezi era kino bayire kino kanjogere nga ntunudde mu kamera kigenda kubeera kizibu nnyo Uganda okufuna omukulembeze agenda okukulembera Uganda nga mugezi nga Yoweri Kaguta Museveni njagala nnyo mpanga ali naawe tubeerewo emyaka emirala naye ogambye otya njagala nkiddemu kizibu nnyo era kigenda kubeera kizibu nnyo Uganda okufuna omusajja oba omukulembeze omugezi nga Yoweri Kaguta Museveni amagezi ge mugalabiddewa nga temunnafunayo mulala akwata ggwanga lino myaka lisoba olowooza lwaki opposition ekyalemeddwa okugjako Museveni bw'omanyi ki oba ebadde ng'emugjako ne bigaana bugaana obuyinza n'amaanyi byanjawulo kankweyo ka story President Museveni bwe yagenda okusomera e Tanzania gye bava okugamba nti pulezidenti oyo yamuyamba alina ekintu kye yakola nga basoma ku ssomero buli omu kyatamanyi kitya mu ssomero gye baali basomera ebyana by'e Tanzania nga bitoloka ne biva ku ssomero e Kawungezi ne bigenda binywa omwenge ofuna bulungi Museveni yakunga bonna Abannayuganda bwe baali bali bonna n'abagamba nti tugenda okukola nti bano abaana be bagenda okunywa omwenge bakomawo tubakube kibooko Museveni yaleta ekiteeso naye bwe mubakuba kibooko buli gwe babuuza agamba ekintu kimu Museveni nga bigenda bitamira bikomawo nga producer waffe bw'omumanyi Kabaka wa Kabaka producer nga simumanyi mu birazi bwe byakomawo nga bitamidde ne bakuba bali emigge gyasigalawo ne gikwata ettaka principal akeera ku makya
abaana nga bayibabuuza ani yakubye nti Museveni bayita Museveni agamba nze okwogera lwaki nakoze kino olidde nga byonna ku mawulire ku ebiri tebakirabangako nze okwogera lwaki nakoze kino njagala bayite Minister of Education waweera eddakiika 3 nga Minister of Education atuuse Minister of Education batula mu office bamubuuza kiki nga abagamba nze okwagala okwogera bino byonna Minister of Education antwala eri President mubuulire ekituufu ekiri mu ssomero abazadde batadde gavumenti ku nninga principal takyategeera eminyira bwe giyiika nga balina okukwata Museveni bamutwale eri President we Tanzania bwe yatuukawo yagamba omukulembeze w'eggwanga nsaba eddakiika 5 yasooka n'ayogera lwaki yakubye abaana n'agamba n'abaana badde nga batoloka ne bagenda ne banywa omwenge ne babuuza principal kino badde okimanyiko nti nedda n'agamba President badde nsabamu eddakiika 5 naawe eddakiika 5 ndowooza zaali essaawa nga nnya tegedde lwaki omukulu abeera ku TV n'ayogera ensi yonna neva mu byekola ne bawuliriza ye njagala okategeere mu kuba abaana kibooko bumala okuba mugambaani Museveni principal bajjanga balina okuyita Minister waki education kati gwe naye njagala ogikuba ekibooko labo boonolaba ku Museveni gukera ku makya weekalakaasi awo wennyini Ssemakula wenzikira n'ekibuuzo kino kakati mbadde nkyali wali Namyalo tayinza kukwatagana na mukyala Senninde lwaki Namyalo sente zakozesa tezirina budget ate waddemba obudde bonna okulaba Museveni wayagalira era ajati Namyalo atuula mu nkiiko 3 ez'amaanyi mu ggwanga Uganda nga ne Prime Minister akoma mu nkiiko 2 ate bikifumuzo National Chairman ono Ssaabakunzi bira bitu tubitegeere tutegere yayiraki tuve mu bino eno ebintu by'okubeera wano netujajjasa eri hayiraki Senninde atula mu nkiiko mmeka biyinza kuba olwo naye mulangira ekyo tekijustifyinga disagreements ezibaali anti kiri bwe kiti ogenda kwesanga ng'oli agenda kwagala otegeka omukolo n'ono ayagala okutegeka ani alina budget ennene automatically Office of the National Chairman teba na budget ani atalina budget muzukulu Namyalo alina budget ani atalina oyinawe wali ogirabe nga bateekerateekera omwaka ani atalina Namyalo I don't think mulangira kyayogerako saagala kukkiriziganya nakyo nti kisobola okujustifyinga obukubagano obujja bungi ate toyinza kukwata abakazi babiri ng'obaagala n'obateeka mu nnyumba emu sigambye siri mugamba nti President Museveni bonna abaagala munkwate bulungi omanye abaana ku social media baatabuka bayinza okukasalamu awo nze mbadde nsirise busirisi nga nnyumiddwa kikyengezaako okutegeeza toyinza kukwata abajja babiri n'obatuuka mu nnyumba ete bana abantu batwalenga abajja nti bona bonna bakola omulimu gwe gutya ate bonna balina okulaga President nti tukola ki tukola okitegeera bulungi ate ng'ekyo ekintu erudda kirungi kitya buli omu agenda kuvayo n'obukodyo okulabanga amatiza mukama we ate nga n'abantu abamatiza basobola okuwagira ki naabe obwemu ku bukodyo obukyalemya opposition ofuna bulungi era kyova olaba enjawukana zikyali nnyingi nnyo mu opposition lwa bintu ebyo bisatu buli lwe watabeerawo kusonyiwagana kwogerezeganya n'okwerekereza ofuna bulungi nti nga bw'olaba Kyagulanyi ne Mathias Mpuuga alina qualifications z'obukulembeze alina experience okusinga kwani ku Kyagulanyi experience yes Kyagulanyi alina amasannyalaze naye naamusinga experience amasannyalaze gali gafuzewa nkujjira experience yali efuzewa anedde ebintu ebyo tubiteeke mu reality njagala Mpuuga ayite wali ne Kyagulanyi ayite wali kale gwogenda wa gwogenda wa siina gyendaga kubanze byonna byonna tebina bituyambe amasannyalaze tegatuyambye kufuna buyinza ne experience tebayambye kufuna buyinza NUP mwali baddemu okwogerezeganya
okusonyiwaŋŋana n'okwerekereza nti olw'obulungi bwa kino n'ekino 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 kino tukireke abakulu n'abakulu mujje twogere ekitegeera bulungi kyova olaba woweera President Museveni credit nti olumu bw'alaba obukuubagana abayita nga taata mujje ono yagaana okugenda naye kati ekiri ku Mpuuga yagaana okugenda ewa principal yamuyita ddi bamugita ne bamugamba ddi vaayo olangirire bamugamba tugenda kukolera akabaga omusajja yagamba akabaga ke bamusuubiza nga avudde ku loopu batandika mukanyugira nkonyogo kikyamukozesa Thanksgiving kale baba nga baali balaga obumu baalinyayo mulangira soko singa wakati semakula olaba nga oplot 10 ne operation ONC office of the national chairman basobola okuyambako consolidating obuwagizi bwa president balabika nga wali busebengedde ddala mu bitundu bya central basobolera ddala first of all era nekirina bwe kikosa kubanga mbeero bintu kyayogera kituufu they don't see eye to eye abo bola era ono bw'aba akola olaba hajati alakulaga nti bali ebintu byali byabalema dda naye ate nga kati nabali bakugamba ffe tubeezezaawo omukulu singa ofiisi ey'ekyaddono tebaddeewo osanga omukulu singa taliiwo era emirimu gyonna gikolebwa by the way gikolebwa katono nnyo mu dakiika emu wadde ekyaddondo weeri naye ate tusiime Hajati Adija Namyalo honestly speaking she's doing her work well okusinga omugeraageranya nani ati kubonna ababaddemu eyo office ye nani kubona ababaddemu eyo office ya national chairman oyo omukyala akoze nnyo akoze to 90%. Naye ati ababaddemu tetubamanyi fera tumanyi wali bani ababaddemu mabega eyo office etandise kati simanyi naye bani ababaddemu gwe bomanyi ande kimufuula omukozi nti agitumbudde n'otandika kati bali olaba naawe tobamanyi kiri bwe chairman yennyini yeye agibaddemu ani chairman ate chairman eyo office erina omukyala yagirimu ani ayinza okuba teyali empowered no bamuwa amaanyi ate maanyi ki bonna bali empowered anti kati kankuleka ekitu kimu bannayuganda balina obuzibu kyova olaba Mpuuga bwe yafuna akasiimo disregarding nga kituti office ebaddewo n'abantu bagibaddemu naye kisoboka okuba nga ebaddewo nga balimu tebali empowered buli muntu alina omukisa gwe bonna ba leader of opposition ababaddewo tekuli n'omu yafuna akasiimo ofuna bulungi ntabula ebintu ate awuliriza Mpuuga yajja n'omukisa gwe n'afuna akasiimo ka miliyoni bimeka kamuleta tagali akamuleta tegali naye teboogera kuba NRM ate baafuna bakuba muntu atya okitegeera bulungi bakuba muntu omu kati nekino kankikulage buli muntu kisinzira ngenda kukuwa example yona eyabadde akola mu office ya prime minister eyava ku Is NBS gwe baawumuzza waliwo gwe baawumuzza so abadde bakolanga PA oba abadde head of me abadde akulira media ya prime minister bamubuuzizza fine oyagala contract twongere contract endala nti ye biki byogenda okukola lwaki oyagala omanyi bye yayogedde simanya prime minister bwe yaseerera nga agudde mu bisooto nze yadduka okujja nga byali mu kwogera yogera byakoze kubuno obudde twetaaga biki byogenda kukola okitegeera bulungi kitegeeza mbira byaddayogera nga yogera nga agamba nti nze prime minister mulinako leverage okitegeera bulungi kitegeeza oyo omuntu asobola n'okukola ekintu waddemba okukwata ka vidiyo n'akola n'akata olw'okuba akoledde biki Hajati Namyalo bwe baba nga bamu office yajja n'omukisa gwe okitegeera bulungi nti ebyalema bali abalala okuteeka mpepa waka nga babadde office yasobola obiwandiika nti muzeeyi kino nekino kyekigenda okwetaagisa okitegeera bino ebibeera ne tugamba mbu kale essomero nze yalisitula nga si gwalirimu bw'oba walisitula lwaki tokyalirimu kitegeeza walemererwa okukola bye walina okukola okitegeera bulungi naye nga ye Hajati Namyalo nga Hajati Namyalo omulimu gwagukoze ate agukoze bulungi tweyanziza kati kankubuulire tulina obuzibu mu NRM ate nga buno buli mu kibiina kisobola okuba nabwo nze bwe nali ngenda erugazi eyo abakulembeze mu NRM ab'erugazi bayagala okulaga nti siri munnabyabufuzi basobola okundaga position ze bandyagadde nze mbeeremu naye nga toli politician that time ensonga ze bampa nti kati mumutuleke tubategeerere musobole tukulage waawe olina okusookera olyoke ojje ku bubaka bwa palamenti ne mbagamba nedda ne gye mbadde mpeerereza badde tebadde politically this ne obubaka bwa palamenti nja kusobola okubutambuza ate
twale lugazi mu maaso lwaki nkugamba kino kintu ki Hajjati Namyalo ayinza okubanga mukazi wattu naye asanze ekizibu kyekimu nti baala we yali ajja yasanga challenge ezo nti bamulabamu ekyo nti maybe tasaanidde okusinga ku bano basanzeewo ne batandika okulwana ezo entalo because nange nsobola okusanga ekizibu kyekimu eyo gyendi nti bwokulabanga atayinza oba atasaanidde so sijja kwogera bwa mchala senire mukwano gwange sijja gamba nti no mchala seninde tayagala Namyalo olw'ensonga nti maybe akajja omanyi nti protect era waliwo okukwembiranyo wakati wa Tango Doi ne Kasule Lumumba so secretary general exactly so embeera ezo zibadde zijja zibeerawo mu bukulembeze naye ate ekyo kiba kya buntu nti okulwanagana kiba kya buntu n'abazaaliddwa mu famire emu nga bava mu lubuto lwe era balwana tetulina entalo mu family ze tusobola na kwogera ne maka nuli omukyala muwasize emyaka 3 ne musango obutakkanya era mujja musango obutakkanya so disagreeing kiri normal it's very normal to disagree very normal era it is healthy even kibi nnyo kubeera mu kitundu nga buli kimu mukanya kibi nnyo abasajja abafumba balina abakyala basukka mu kubeera nga bakazi bakyala babo bombi bakwatagana buli musajja yandyagadde nti bakazi bange abajja n'abajja babeere nga tebakwatagana so omukulembeze kisobola omukolera nti buli omu alwana nnyo okulaba nga temukwatagana mukole wabeerewo that stiff competition it is very healthy era as long as kitaffe ali omu fountain of honor omukulembeze w'egganga Yoweri Tibuhaburwa abaana be bonna abaagala kati leka mwe abaana mulwane ne muweereze eggwanga obasuubira nti tekina bwe kigenda kukosa kakuyegewa mu Wabira tekina bwe kisobola kukozesa kakuyegewa mu Wabira 26 olw'obukubagano bw'abaana ababiri nti ono kakole alage nti ajja asinga senida akole alage nti asinga eggwanga tulitwale mu maaso ogiye akalulu bakali side z'engwe by elections akawangulwa wa UPC president n'agamba nyivu nnyo kubanga waliwo abawagizi b'NRM baalumba enkambi y'omu ku b'NRM oba yali flag oba yali independent ne babaleetera looseeyi owa UPC najja ayitawo era nga kyava ku ekyo nga bagamba nti secretariat bagiwa ssente nyine etazikozesa ne balya buli ssente kyekugambye ekyo nti muzee era emabega wali Tango Doi babinkaniranga ne Kasule Lumumba we yabeera secretary general nsonga za nsaasaanya eyo kyekugambye ekyo nti these are check groups zino bwe tuziteeka mu nkambi lugamba nti no leka Kyambogo echeckinge secretariat it is very okay leka tugicheckinge era mchala Namyalo mwebaza kubanga ataddewo omuzizi ataddewo embeera nti tusobola okukolera muzeeyi nga tewaliiwo mbeera yeraliikiriza na kutulekitira kuwangulwa era ofiisi eyo ekoze ekyamaanyi okulaba nga obukulembeze bwa NRM mu bitundu ebyenjawulo buyimirira bwe buli ekyo nyini kitutwala ku nsonga bw'oyogedde ku njawukano minisitule ya Kampala minisitule ya Kampala waliwo embulubuddu ezigamba nti sofa ne MISA era nabo tebakwatagana era ne bino ebyekiteezi na biki mu KCC okulanga bitambula bulungi waliwo ayina asalawo ebimu omu n'aba nga tasalawo neddiru ojjukira abantu be baali baleese obujaketi wa bodaboda obuliko simanya ne koodi project ye minisita omujju ye mujju ate kyofa ewa state naye na bino ebyakasasi noono gwe baaleese nga investor osimanya munaggana kyofa yabibaddemu naye ate eno mu kulonda n'okwapointinga bano baidi n'abaki olaba ng'ono ate yabirimu MISA kakati waliwo obutakwatagana bulina engeri gye bukosa ekibuga oba poliisi ya mukulu nga bamugenda mugikungiriza smart divide and rule bwatyo bwe batukalakata kakati kankwekeza ebyobufuzi bya Uganda birina obuzibu buno olaba RDC abo baali badde bakozi nnyo naye bagenda ne bakuwa deputy nga deputy akusinga amaanyi okitegeera oba oluusi deputy nga takusinga amaanyi naye abakulu abaliwo ne bamugamba gwogenda okuddawo nga fulu RDC
abatuuka eri omukulu okitegera bulungi kati deputy natandika ate okumanyiraani fuulu okitegeera naye nga mu bufunzi babeera baagala okole kyokole ennyo kati oli abeera wali n'ekikola ng'akimanyi nti obudde bwonna nzaddamu eri eki kati gye balwawo okukyusa nga kuweza omwaka otandika okufuna endowooza egamba ono omusajja yakola ki yannemesa okitegeera bulungi nze nga nakayingira mu media neebuuzanga naye abantu beeroga batya namala kiro zaako saaluga nze producer wange yampeerezaako message n'aŋŋamba kale kandawo oba onoomalako nga mugambye ekimusooka owummulemu osanga sinategeera mulimu gwe bulungi bw'onooba owummuddemu nja kutegeera obuzito bw'obadde ozitowa yampeereza message n'aŋŋamba kale kandawo oba onoomalako neŋŋamba kati no wanidde ogolirabeka werikola ki waŋŋambidde nti kandabe nti onoomalako nze nange mba nadduse edde lugazi producer yakuwandiikira ebyo nkolage message so kakatusa makula ebyobufuzi ebyo byonjawukana tolowooza nti biina kinene nnyo kyebipuleyinga mu nsonga za Kampala kubanga mbadde njaga tutandikirawo show eddako nesooka otusimireko katono nnyo kakati ebyobufuzi byanjawukana bidamaginga biri so damaging nti waliwo ebintu ebimu abantu bibajja okukozesa nti kale katulabe biri so damaging enjawukana yonna yonna mu bintu ne ku mulimu kati wudde mulangira message bamuweereza it's damaging era ne kakati ekyolanga tulina programu nene kikyamuli ku mutima akyakijjukira so ebyobufuzi byenjawukana biri damaging ate bisobola okukuleetera losses eziri gross eri organization oba eri eggwanga lyaffe nti singa twali tukkaanya okimanyi twali tusobola okusevinga abantu b'ekiteezi singa twali tewaliwo njawukana mu byabufuzi ng'abantu bakkaanya ne katukola kino fena ne tukola ekyo so ng'ate enjawukana at the same time esobola okukolera omukulembeze oba appointing authority nti bano bwe beelumaluma yafunamu n'olugambo alufuna singa abakozi mukkaanya mu organization musobola okumalawo organization naye buli wenkola ekintu gwe nondoopa waliwo story emu omusajja yaŋŋamba nti baateesa okubba bondi ababiri ne bakkaanya omusajja omulugu anagamba nze tekasobola kukola ogwo nagaana okukkaanya nabo bombi mikwano gyange omu yaŋŋamba nti omusajja omulugwala yatulemesa ssente batusibidde munda babiri omu ali wabweru ekufula omugagga yagisibye tukuuma bya munda mulimu ssente empya nenkadde naye nga ali bweru agamba ekituufu mwagala ssente naye nze omulugwala yagamba nze tekasobola kukola ki abange lero bwe tuba tutambudde mutukkirize tubeere nga tufundikira wano show yaffe twetambire okugera ku njawukana mu bannabyabufuzi naye ate oluusi kyolabanga enjawukana kirabika n'obutawangana kitiibwa kubanga oli bwakugamba n'alabula nti ennyafa tuzirabye mu kasasiro w'ekiteezi olw'okuba tomuwa kitiibwa nti oli omukulu yamujungulula n'asigaza bijege kakati bino bivaamu kale tufune ekyokuyiga jjukira okusubscribinga okusharinga okulayikinga n'ebibuuzo biteeke tujja kuba tubiddamu kubanga bwe tubeera nga twegasse ne munnamawulire ejjunju ate zidde okunywa sebo munnabyabufuzi Makula tukwagaliza buwanguzi naye akamyufu genda nga weesibye 3 kyokoze kyaddondo